Yes, ampuliriza yenna ali wano mu kibuga Kampala. Direct reporting AKI mukulembeze kwennyini kwendi. Mwebale mwenna abagenda okubeera nti musheyalinga n'okutuuka mu kibuga. Totera ngabula yenna agenda okujja mu kibuga. Jamu ye akwati. Jamu ye akwatiridde wano mu Kampala wakati Ntebe Jinja Road. Buli kimu kikwatiridde. Blockinga amakubo agambuka kumpi ne Parliament. Wano manna ekibuga Kampala kiguddemu ennabe. Abapoliisi bonna bashekeninze. Ampuliriza Jamu akutte n'ab'ebigere abakutte. Angenda kubeera mbawo ekifaananyi ekirungi atutegeere kiki ekivuddeko obuzibu. Abamafiya bajja kunyumira. Abamafiya bajja kusitula gavumenti eno Kyagulanyi agifuge mu mateeka. Kuba ampuliriza yeno embeera wano wakati mu kibuga Central. Abantu bonna batandise okubeera nti badde waka kuba mbaddeko waliwo mbadde ndi ku banka awo ngenzo laba nga ambaddeko awo ku banka angenzo laba abantu babagamba badde ewaka sharinga kikutte mu Kampala wakati n'ab'ebigere Jamu abakutte wenjogerera. Kitegeeza ki ababanka abali okumpi wano mu kibuga wano ku Jinja Road wali ku Church House wonna ababanks bagaddewo. Ababanka bagaddewo abagambye olunaku lwankya okuddamu okukola ne olutaba lwankya kula stabilization kasita kisebe mpuliriza kyekiri ekiri wakati mu kibuga Jamu akutte kati wano bambega bangi Jamu bablokinze amakubo nnyo nga olaba wakati wano mu kibuga yono Jamu gwolaba omungi omuzibu. Abamu batandise okubeera nti banyuka badda waka. Mama kibwatuka wakati mu kibuga ng'osigalawo. Kibwatuse wakati mu kibuga abantu bali kunyuka kumakya. Eno ye gavumenti gyetu abamu gye balonda nga balowooza egenda bakuuma n'ebyabwe. Buli w'owulira nti ndowooza olaba bublockinzi tewali. Ekyo nga wokyaba ekifaananyi osobola okutegeera banks zonna Kampala bamwagala mukalu. Kampala bamwagala mukalu. Buli wamu waliwo blocking. Buli wamu bablockinga. Nsoke military eyise. Military eyise mu Kampala amakubo kati tolaba awaneno olaba wali Church House iri awano emmotoka za military zezisazeeko. Tewali kuteeka ekibuga kifuuka kikalu. Niba nage bamafiya bajja kutunyumira. Gwe bamafiya bagenda kutukolera ekintu gavumenti eddako eya Kyagulanyi ejjenga mu mirembe. Ekyo nkikubuulira. Tekako share button. Allahu Akbar. Amakubo ma blocking. Kiboko yagenda tandika kuvuga kati. Kiboko kuvuga kati. Yene embeera sawa zino kati wano ku Parliament kyalinga mangu waitemu n'omugambe byabise. Abamafiya bali gukola Jamu mungi. Banangi abantu batandise okubeera nti banyuka sawa zino. Abantu batandise okulaba nti banyuka. Ya Rabbi, military esazeeko ekibuga. Ate nga ajjukira nti poliisi yagamba eriredde okubeera ng'ekuuma abantu n'ebyabwe. Naye leero obegenda wakati mu kibuga tekisesa naye ate kinyiiza. Naye ate kufa abagala enkyukakyuka. Gavumenti eremereddwa. Yes!
Mpulirize KI mukulembeze ayagala enkyukakyuka eneremeddwa. Abantu amakubo gonna amabulookinge. Wano amanyi ku Ntebe Road eyo eyambuka okuva eno waggulu gonna amakubo amabulookinge. Kati ngenzeeko nenkema ababanka ne mbagamba kiki ekiriwo, ne baŋŋamba mwana wa maama va ku banka yaffe. Baŋŋambye ekigambo kimu va ku banka yaffe paka ebintu ebistabilizing. Ne mbabuuza paka ya ddi, ne baŋŋamba oba nki oba ddi, naye leero tuyinza obutaggulawo magala kuba sente zaffe. Ntegeera kati olaba jaamu ono ejjaamu akutte mu mbeera bweti. Ate nno wansi eri gye ngenda okulaga n'ab'ebigere abakutte emmotoka bazi blocking. Abantu banyuse mangu leero. Kitegeeza ki eno gavumenti kyetwagaliza yagamba ebibedde okubeera nga ekuuma abantu n'ebyabwe, naye mu kulayira kwayo oba eyewaŋŋamiza eyewaŋŋamiza mu ntebe yaffe yagamba alirwedde okubeera nti akuuma abantu n'ebyabwe. Wenjogerera obutabanguko mu kibuga wakati butandise. Awo nno nze nga nze yasoma mu psychology akatono gavumenti eremereddwa. Abamafiya bagenda kutuyamba nnyo mu kino ekintu ky'okusuula gavumenti eno. Yes, bannayuganda tulwana naye ne bamafiya banange tubeebaza si mu bubi. Bobi ogenda fuga nga ofugira ku kakeeka because bano babyanguya ebintu nabo bakooye. Tewali muntu mwanayinki tasobola kukola bino bintu. Just have brains. Let us just put this on the drawing board. Mwanayinki omuntu wa bulijjo, omwana w'essironko, he cannot do this. Omwana w'epakwa kitabimanyi, atambula ali bwerere ye talina kyamanyi. These people in the system who are called the mafias are doing a great job. Sagala abantu baffe naye ate kituyambako. Abantu bategeera nti ddala mu Uganda bantu bakuba ebirayiro birala bakola birala. Trust me. Ebirayiro ntino tuli ready to serve and protect the country, the people and their property. What are you protecting now? Tell me. You don't have any reason as you are protecting who? Teako share battle nkulage kibayita jamu webigere. Teka koshe ya batoni nkulage kibayita jamu webigere wano wakati mu kibuga jene mbera motoka bazi blocking military esazeko amanyabo military esazeko ne blocking eno ne blocking eri ne blocking kibo abantu kalologe empulide agamba nekanzire wakango bode buchayi ngamba wakajja ngamba muganda wangu twali yantu masende kali nze mutima gwange nganze KI nsanyuka lwaki gavumenti erimbalimba abantu mbwe nga kyekola ejamu ndoozo omulaba babulookinze kye balite kubo n'ab'ebigere ngenda balaga jamu tukakase ekituufu kiriwa ate kiriwa ekiddako. Omwana wa mama gwampuliriza teweerabira nti olina okusubscribinga ku YouTube omanyi bene ebintu twagala bisigaleyo ate nga ogenda ku YouTube noteekamu KI mukulembeze. That is the YouTube channel. KI mukulembeze oba ku social media zonna kwendi. Nekirala twagala bino ebintu webanga bisigaddeyo. Abaana baligamba walayi twagezaako. Fe tuli basanyufu. Sagala muntu affe ndowooza olaba poliisi. Ngenda kulaga ekifaananyi mwana wa maama ky'olina okukola nteerako butezi share okakase nti gavumenti eremereddwa. Wanampuliriza tuli ku KCC. Abamanyi Kampala Capital City Authority nga wali kikirira ku Parliament ya Uganda. Nyaffe Uganda Parliament yateekebwawo mu 62 gye tuliko babulookinze n'ab'ebigere. Ngenda kulaga omuntu alidde ewaka Kiboke evuga ate egenda kutandika abo nno ebambega bo bangi just kwebeereramu ndowooza olaba babagambye piga waka anayendea waka nayendea waka muntu wakazi bagambye mudde waka baba forcinze kuva waka mu office ozanya bayebo bakujja mu office kirira waka negwe bamafiya babeera abantu bazibu nnyo. Nze nkimanyi bulungi bamafiya bagenda kutuyamba okusuula kino ekintu.
eyene embeera abantu baabo bali kubeera nti badda waka. Ampuliriza siteekako share button oyite munno omugambe Kampala Capital City Authority ekibuga ekikulu akigenzeemu nabe wano wenjogerera ekibuga kigenzeemu nabe. Amakubo gabulokingiddwa oyinza okugamba leero Sande manyi ne Sande ate yatuuka nga kateryanga Mande naye abantu babakwase bukase muve bizimbe mudde waka. Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti gavumenti yaffe eremereddwa, si mu bubi, eremereddwa. Ate kati nga ffe abaagala enkyukakyuka awo ffe tuba tugamba amiina Mukama. Okitegeera? Ffe tuba tugamba amiina Mukama, webabe, amiina Mukama. Bambega bangi kweweereramo neze nabagamba galinda fene weriba egenda kugwa tujja kubeera tukupresentingira live ero gavumenti tujja banange Robert Kyagulanyi bananga asanze kaweevu kwata abali munda bagikoowa bebalyo bikola gutosobola kungamba nawe banange tubeere open gye tuli tubeere n'obwongo obunene ko kale wadde tetulina nnyo bungi naye osobola okutegeera nti mu mbeera bweti osobola okutegeera nti tewali asobola kikola okujjako omwana okujjako bennyini abali munda mu sisitimu. Okitegeera aliwo anayagala bane bambega bangi mama nnyo kati obuzibu nze mba nsobola oba identifyinga katono kemanyi engeri bino bye twayingira sobola okutegeera ono weewe ono kibwa abaana b'e Dubai bakiyita kibwa baba bakiyita kibwa kati nze nsobola okutegeera nti eno mbwa okiraba ng'olubuto luyiika nti manyi bipiso bigaso olubuto luba luyiika olumu abatono ne babeera batono nnyo kale kugamba bali shapeless kati awo oba olina okubeera nti okola kyo kitegeera. Ejamu mungi wano mu Kampala wakati bananga tanaba kujja mu Kampala wesigalire waka because anytime now kiboka ejja kuvugira ku kabina ejamu golaba ojo atakoleddwa mirembe baba n'obusawo babukutte baddayo waka. Kitegeeza ki? Kampala aganye. Ekitegeeza ki? Kampala aganye. Ekyo wenkugamba Kampala aganye gavumenti emubalemesezza nti nsobola okugamba ng'omuntu nze ku bbanga lyentegedde gavumenti eno esobola okulemesa Kampala bamwe bamulemeseza mwebale nnyo abakyekomedde ku KI Mukulembeze. Subscribe ku YouTube ku KI Mukulembeze, ku Facebook following amangu latest updates zonna tugenda beera tuzigabana. Lwaki fenga abamu abaagala enkyukakyuka tuba tulina okulaga bino nti bamafia mwongereemu kasukaali Robert Kyagulanyi Center mwajja afuge nga ffe entebe tujambadde. Bino nno biri kutuyambako kutegeera nti ddala ebirayiro byewakuba mukama wange oba ebiragiro byewakuba muzeeyi gundi obiteeka mu nkola bayagamba njaba kuma n'ebyammwe bannanga akuba ffe atukuma n'ebyaffe naye jamu mungi banange yagamba tukuuma n'ebyaffe maima oba yagamba kwonoona n'ebyaffe oba yagamba tukuuma n'ebyaffe kati bannanga protect and preserve akagambako kanyumira mu luzungu nze nga KI Mukulembeze kaba kanyumira protect and preserve mama destroy and continue moving kebayita musabba destroying bintu yalina byeterawo mwemanange ebintu ebyobufuzi toto amafuta gagaddewo datebaterekata amafuta neweberesise tebajja kuwa amafuta leero kajamu okalaba mwana wa mamako kajamu okalaba mu Kampala wakati apoliisi bakambwe batambuliza Kampala mulabadaba badde njagala kulaga jamu abantu waliwo mulabye nga bava mu kibuga ti nga byenjagala okukulaga gyo tannaba kulaba nga byenjagala okukulaga gyo tannaba kubeera nti wetegereza bulungi banange obuzibu tonnaba teekako share button yagala okulaba ate nga ne munno ali esironko kubanga omutaginzeemu asobola okulaba nti Kampala mpulira abagamba zivuze bbiri eki nze oba simu emmotoka labaizitala mpulira bagambye zivuze bbiri eki bom explosion kagamba ako kanyumira mu luzungu explosion by the government
olaba buli mweyembeera nti mba njagala kati ng'olaba Tango Doi nga Tango Doi omulaba n'omutuuza wansi n'omugamba gombwa Tango Doi bwo ddala mu Uganda yafuinamu sheya gavumenti eno eyagala twavuwale kati sawa zino eyinstirinzemu kafiya eyinza obeera nga yebikola n'obikola yebikola tewali nawe dawuti yonna yebikola lwaki ekyokubiri eyagala kuinstiringa fiya mu bantu weinstiringa fiya mu bantu akiba kigikolera lwaki ogwe laba Kibooka etandise kiki bana abakungu ba defense baabo babagisawo mu gwe bali kuinstiringa fiya mu muntu wa bulijjo bainstiringa fiya mu muntu wa bulijjo ogamba banaye gavumenti eno nzibu kitegeera kati tulina okukola ampuliriza kwebeereramu katengo tukagobe naye mmwe kino kigavumenti tugenda kugwamu nakulumu nga tuseka abaana abasi anangere kantambule kasooke ngene balagiko ate abanamawulire babaliko balange ekira balange njagala kugenda kuddayo gasoma bulungi ali redde gano ag'okudduka ngasobola oyina okunkola njagala kuddayo gasoma bulungi soke ate nze nga bagamu sigenda kugasoma njagala gankyukakyuka newe mba ngasomye mba nkwata Kyagulanyi olwaluwo baba nkwita Kibooko wabula nga nina Kampala wakati abantu banyuse kumakya very early in the morning kwatwa Kibooka etandise ampuliriza wano wennyini Kibooka etandise military police etandise emirimu gyayo bebakubye ebbomu bali okuba abantu bebalagekya Uganda bebakubye ebbomu bennyini kati balina kukuba abantu ng'ompuliriza ekifaananyi okitegeeza ki ate nga bali kukeayi mukulembeze tukyaseka nnyo laba bipaatulo bannange ekibuga kikaaye Allahu Akbar naye nga akatuuyo kangi nja kudduka paka njagala balaga laba awo kyekyambuka ku Parliament naye Kibooka evuga ate netwala mu Kibooka ezigenda okunvulwa nga ate nsobola obbakwatiramu distance bano awo kweku ekyo kyekyambuka ku Parliament nga wookiraba ekyo kyekyambuka ku Parliament yena embeera eriwo bane okitegeera kino kyekiri wakati mu kibuga Kibooka neevuga simu bubi Kampala aganye Kampala akalubye Kampala agotanye Kampala afunye ebizibu bingi nga tukyalina musabba tulina musabba Kampala aganye ate ne Kampala akalubye yena embeera gye tuulimu si nnyangu okutwalize wamu ngenda sooka nveeko mwana wa maama ngenda kuddako kati nange ndikola strategies bakaita ka strategy mu luzungu keeko ndi kukola strategy kulaba nti ate nga baba mufuulu mwenna abali kukayi mukulembeze kwakuba ffe twagala gankyukakyuka gano gatuyambako ku nkyukakyuka lwaki bomu ebe yatusenga gavumenti yegikubye twali muntu wa bulijjo alina bomu gavumenti kitegeeza ki etandise munda mulimu abagiriira munda mulimu abagiriira munda abagala ogisuula awo nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje afuge nga ali mu kaweweevu jjukira nti Uganda empya eri kumpi essaawa zonna nga wetwagamba nti asitamye mbusitami atagituddemu ekyo kyenkezaako kugamba jamu ye mungi wano ku Kampala Road oba wano wonna ku Jinja Road wonna wano ku Parliament wonna yeno embeera ampuliriza si nnungi nnyo mulimu ebya Kibooka mulimu ebya patrol mulimu ebyokugoba mulimu kajamu mulimu byonna njagala kusooka ku strategy nga bali kati strategy kazuulire bannange nnyingi njagala sooka kukola bakwita strateging nsooke nkole strateging nange nziremu mbaweereze mu bujjude
mulaba mutya nti wempanga mberekereza amwenna abaliko KI Mukulembeze yakatuuka nsaba obeereko wenzirirako nga tuli wali wennyini nga tugamba baliwo abafudde baliwo abeekubye kiriwo ekiddako ani akikoze oyo gye mumumanyi esagala kumuddamu musabba ye muganda waffe yakikoze ayagala kuinstiringa fear mu kimu bannayuganda bakole ki baleme kubeera nti beegatta ku kisinde kya NUP okulaba nti bamusuula nga nsemberera nze nga ndi mukoowu kansemberera nga nze ndi mukoowu semberera kukangamu muganda wakati yene embeera wanaamamaleka soke nkwerekereze soke nkole strategic location ennungi nziremu nkuweereze mwebale mwenna abali ku KI Mukulembeze wane teweerabira kusubscribinga ku YouTube sawa zino tulinayo abantu bisatu nkaaga mu bbiri tuweze abantu 1000 tutandika okukolerayo live streaming si mu bubi genda subscribinga ku YouTube KI Mukulembeze nayo zino video ziba gye ziri tukwata bubayisi ne tubuteekayo okulaba nti information esigala eflowinga bulungi omukama omulungi atuyambe Uganda ekyuke mu mirembe bo batandise okubeera nti bo balaba bati balina bisinziiro batandise kuteeka mu bomu naye ekyo nno tekituyuluna ttama ekiro twagala nkyukakyuka twagala ntebe yaffe omukama omulungi abankuumire abo ebisinga okubeera ebirungi nsigadde ndi KI Mukulembeze Kavuma Ibrahim Mukulembeze